ekyokubiri bino njagala obiwulirize nga tonna bagenda mu kintu kyonna kyonna bino ebintu emberebezi bwana kungu botampa mukisa kwogera ngo mbuze ekibuzo nga kigazi yanyinyonyola ensi ebintu bye tuyimiriddeko. Masaka specifically wali otegeezaani? Masaka is just a symbol. Masaka kubanga oyinza okubanga wali okapchalinga tomalayo bintu twatambula eggwanga lyonna nali nnyonnyola twatambula eggwanga lyonna gye tulina emberebezi tujja kwata n'obusobozi abantu abatatukkirizeemu kijja abakulembeze baffe bawagadde obusobozi bwa bonna bonna okwesimbawo n'okugjawo abonna bonna abadde baleeta emberebezi mu Masaka. Bwakutta akazindaalo okwogera mweteeseteese okugjawo abo bonna ababadde baleeta emberebezi. Bwobanga oyisa omukulembeze ku TV omukkirizanga kubanga emberebezi gye njogerako eyinza okubanga esimbula Masaka negenda n'embifo ebirala. I want you to listen to me very carefully. Emberebezi esobola okuva e Masaka nefuuka ekizibu awalala wonna. Okay. Kakati kunnyonnyola ebintu bye tukkiririzaamu. Okay, ngenda kuwakadde budde tubulina nenjagala just nkufune bulungi. Ogambye mu bigambo byo nti tuli beetegefu ng'ekibiina okugjawo abo bonna ababadde baleeta emberebezi e Masaka. And my question is, baani nkuzzeemu be mugenda okugjawo e Masaka ababadde baleeta emberebezi? Nkuzzeemu asooka naye nkutegeeza nti Masaka kitundu kimu nekiri mu Uganda. Ekizibu ekiva e Masaka kisobola contaminatinga awala wonna mu Buganda ne mu Uganda. Kati gwe wadde we nasemberayo okwogera n'ebyo nayogera byali bingi gye twatambudde mu ggwanga lyonna by'otayagala concentratingako. Kati obuzibu bwaffe mu ekibiina kino twakikola okulaba nga kifuuka solution eri bannayuganda n'okuleeta enkyukakyuka nga tusinzira ku values ez'okubeera abagunjufu engeri gye tukozesaamu offices naddala abakulembeze nga batulonze okubeera mu offices ezo. Tulina okuba nga tulina discipline. Discipline manyi kyekitegeeza? Tulina values zaffe, mulimu integrity, mulimu okuba ne discipline nga tugoberera amateeka g'ekibiina. Abakulembeze b'oyogerako bagoberera enteekateeka z'ekibiina. Do they follow the party's code of conduct? You tell us. Amateeka n'empisa ze twateekawo ze tugoberera. Don't they? Bali dependable. Are they reliable? Beesigwa nga bannayuganda babakwasiza offices ze balimu egyo ebibuuzo. Anti kati buuza ng'oddamu. Of course they are not. Nek bwe tulina okugamba nti resigninga ku kifo kino n'otarisigninga n'osigala ng'oli consistent ku kyo then kitegeeza nti nno tolina discipline ya kibiina. Ekigambo njaga kigambo kya Luganda ne bw'okikyusa mu Luzungu abantu bangi bakinnyonnyola mu bintu bingi. Nze mbadde njogera ne Dokita ebbanga lyonna ku kigambo njaga. Enjaga oyinza n'okuba ng'ovudde waka ng'ogikozeseza nga tomanyi. Waliwo eddagala lye bayita Tramadol balikola mu njaga. Waliwo eddagala lye bayita Morphine likolebwa mu Cancer Institute likendeeza obulumi, lijjanjaba omutima. Waliwo eddagala lye bayita Codeine lijjanjaba cough, okukolola, lijjanjaba ekiddukano. Kugamba ekizibu ky'enjaga, enjaga kifuuka ekizibu ng'ogikozesezza bubi, kye bayita drug abuse, ng'ogikozesezza mu mbeera embi. Kubanga kati n'omuntu ng'ogenda okubba, abantu abamu ababa bagenda okubba basooka ne bagikozesa ne bagenda okubba. Abantu abamu ababa bagenda okukola ebikolobero, okukola decisions eziri tough, abagenda ocommittinga suicide bagikozesa bubi ne bagenda ne bakola ebikolobero ebyo. Tewali kintu na kimu kyali kituuse ku Kyagulanyi. He is one of the most disciplined musicians in the country and intelligent. Nti no yakola drug abuse. Omanyi omuntu bwaleeta ekintu kati abakulembeze abamu ababugere balina burden of proof, balina okuvayo ne bannyonnyola ekintu ddala omukulembeze gwe bogerako akozesa njaga. Is Bobi Wine naturally intelligent? Yes. To exercise that leadership? Yes.
or he's under the influence of drug abuse, you know. History wa Mwami Kyagulanyi ali mu kumuhontinga kati. We have different histories. I Yes. mean, No, but Deputy President Wuyo, the Deputy President Wuyo. ebihontinga abakulembeze bangi n'oyo eyayogedde nga twatandise omugoberera wali ebimuhontinga wali nakati ekimuhontinga essaawa eno okufubutukamu ebigambo ebyo byonna byonna. Something is haunting him. Abijjayo olw'obusungu, abijjayo olw'obukyayi, enkemetterezi na buli kimu kyonna kyonna, ekkabyo kwegamba abijjayo ng'alinga alina kyakwetakkuluza kuba you know, obusungu obuyitirivu obulaga nti nno ayina obuzibu n'abakulembeze b'ekibiina kyagamba nti ate kyabeeramu. Neno Deputy President. Kakati ndowooza mu Uganda ekyo tekyali nsonga kubanga oyinza okubeera Deputy President, oyinza okubeera Commissioner, oyinza okubeera LOP ne n'okola ebikolobero abayitibwa abanyibyanjaga ate bye bavumirira. Oba temwagala ku facinga mazima Mwami Mpuuga gaayogerako? You see, kungu kyabulabe nnyo okuddira obwongo bwaffe ne tubujja ku bintu ebikulu ne tubuteeka ku bintu bitali. No, ayogera ku struggle. Yes. Chairman, mwagala bukulembeze. Kubanga bw'oyogera ku struggle, yes, waliwo abantu betulina okuvuganya kati ng'abakulembeze abamu nga muto wange oyo Mathias byandibadde akolako ataaka mu kiseera kino abalina omusaayi mu ngalo zaabwe. Kyagulanyi talina musaayi mu ngalo ze. Yeah, but ayogera ku bukulembeze. Ne bwe tuba tuyise obukulembeze. Mwami Museveni ali mukulembeze bw'eggwanga. Tunuulira mukulembeze muno agambye nti bwe tuba twetaaga obukulembeze oli gwe twagala okujja mukulembeze bw'eggwanga abasoba 24/7 n'abawa ku magezi nti bwe tuba twagala omujjako tukole ABC. Why don't you want to listen to that? Abeera soba 24/7 nga sente z'eggwanga zikozesebwa bubi. Abeera soba 24/7 ng'akwata abantu n'abasiba n'abateeka mu makomera olw'okuba bamuvuganyiza. Abasoba 24/7 ng'akyusa ekigambo kye kiyabaddeko ggulo nga sikyaliko. Naye ate gw'ogamba nti omuntu avuddeyo n'ayolesa obunafu obuli mu gavumenti ebyokulabirako ebiyitirivu entambula y'ekibiina kyakulembera Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibiina kyakulembera tulaba kigenda mu maaso kisobodde okujjayo ebizibu bingi nnyo ne kizukusa ne gavumenti eno etandika okulwanyisa enguzi. So kati teekawo minzaani. Nga mukywanyo enjaga kusinzira ku ye temusobola kujjako temusobola kukyusa bukulembeze. Kakati nandigambye ekigambo naye kankuleke. No, yabyogedde bigambo bya honorable. Tutambulira ku mateeka agatufuga. Tutambulira ku ssemateeka ya Uganda. Tukulembera ekibiina n'abantu b'ekisinde nga tugendera ku ssemateeka gye twateekawo gye twabaga. Tukola byonna byonna bye tukola nga tubikolera mu mateeka. Tewali tteeka lye baani. Honorable Joyce Baagala, Honorable Abedi Bwanika, the other day mwagala bajja ku committee ya government assurances. Okay, atenga they are your own members. And this is witch hunt. You're witch hunting people that are pro Honorable Mpuuga. Otera okulaba omupiira. Omupiira ndowooza gwaludde okulabika nga mwataddeyo azanya namba ez'emabega back. Ali mu defense. Ali mu defense. Mugenda okuba ng'akyusiza ate ateeba mu ggolo yammwe. Nze kati kochi nayagala omujjayo refu n'agaana n'omuzanyi n'agaana ne basigala nga bazanyi. Kikwasaganira kino. Nedda nze ndi muzanyi wa bikonde. Mubeera mu ringi n'olaba omuntu nga mukuba byakola tebiriiyo n'ovayo n'omuba tawulo. Ngeno kwa refu ng'agaana n'omuzanyi ng'alemera bamukuba bwagwa. You know? Kate mbafaananako bw'atyo. Kikiri mu parliament ya Uganda. Waliwo abeeteeba. Kuba tawulo oba kochi bwaffe agamba no oyo muziro nga tadde omuzanyi omulala. Referee nanga talina gy'alaga. Talina gy'alaga. Ekyo kitegeeza ki? What does that symbolize? Kitegeeza ki? Kyabulabe nnyo nti sometimes abantu bayingira mu national unity platform oba abantu beyambisa abantu ne bajjanga aba opposition naye ng'omutima gwabwe tuguliko ekyo kibatutte. So Bwanika yeyambisibwa abantu. Ebintu by'okugenda mu parliament
ekibiina ne kituula n'abopposition bonna ne bakiraba ne basalawo nti bannaye katukole kino katugeze waliyo okusayininga okugenda mu maaso gwe ebintu n'obyongeramu amagezi amaanyi nti ate regulations simanya bikoze bitya ekituufu musayiningira ki kyemusayiningira kiri fundamental kimaze ebbanga nga kitawanya eggwanga lino is corruption a problem to this country append your signature kati ebirala byonna biddirira so ebintu ebisinga obungi we demonstrate tumanyi ebigenda mu maaso tumanyi kungunyawulirize bulungi tumanyi ebigenda mu maaso tumanyi okunyigizibwa okuliwo but we keep on demonstrating we keep on trying ebisoboka byonna kubanga tubikola paka lwe tunatuuka therefore nga tumaliriza you're not witch hunting anybody no you're not witch hunting listen sir you're not witch hunting Joyce Bagala them witch hunting not at all we are witch hunting their behavior not the people themselves tulwanyisa ebikolwa byabwe si bantu era mu kiseera kitono nga bakyusiza ebikolwa kati Joyce Bagala yakola ki mu kiseera kitono nga tukyusiza ebikolwa ng'abantu abakyusiza ebikolwa oyinza okulaba nga abantu so Joyce yakola ki for example Joyce bwani kabakoze ki lekera okunteeka mu personality no nzize wano you have said you're witch hunting their problem so which behavior are you talking about esitulwa abantu so they find themselves in trouble kubanga betisse enkola etali nungamo enkola etachikirya kibiina kya National Unity Platform etakwatagana na people power etakwatagana na mbeera za nsi zetulwanyisa ez'obulibonguzi obukenuzi na buli kintu kyonna kikwatagana n'embeera eyo tukwenza akadi ko tuwadde kyo webale nnyo webale ddala naye bwembanga ku studio toddanga mukwanika kigalo kino kimpisa bubi kale tweyanziza chairman Fred Nyanzi Center mu olwakadde ko tuwadde nammwe